Essuula eno erina omutwe gugamba nti sisinkana birungi tebikka mirembe. Ku nnaku ezimu ez'ekyeya bwe twamalanga okulya ekyemisana nga tugenda mu kayumba kaffe ne tuwujjaalako mu ggandaalo era ne ku lunaku luno bwe kyali. Tuba tuli omwo, nze nno ng'otulo tuntwaliriza ne tuwulira atuyita mu kaloboozi akatono nti aboomo, aboomo, Mikolo n'ayanukula nti ke yayita nti nze ko Mikolo yingira. Ne wayitawo akabanga ng'eyayise talabikako. Mikolo kwe kugamba nti simanyi nnyanukudde gazimu ko nze kanfulume ndabe. Mba neesimba nti mu kisasi nga ndaba mmeeya ava ku lusebenju lw'enju yaffe n'atulika n'aseka nga bw'atunula emabega. Nze kwe kumukaayukira nti lwaki okutuzannyisa n'otugaana okuwummulako awatali nsonga. Ye n'addamu nti kooyombe nno nga n'omugenyi azze okukulaba awulira. Ko nze mugenyi ki? Nze sirina bagenyi bankyalira mu ttuntu. Ko ye oswi ate saagadde omunkubenzi amuleese. Nga ndowooza nti mmeeya anzannyisa buzannyisa nga bwe yatukolanga oluusi. Kye nnava mmuleka wabweru ne nzirayo ne nneeganzika awo ku ddiba lyange. Mmeeya teyayingirirawo, yajja luvannyumako n'aŋŋamba nti omugenyi ayingire. Ko nze mwana wa nnyabo tonzannyisa bw'otyo. Ye okwandibadde okuddamu yasikayo omukeeka n'olubugo n'abyalirira wabbali awo n'alyoka agamba nti wamma yingira nnyabo. Omugenyi ne yeesoobolola ayingire. Nze amaaso agange nali nga bunyizza omulyango. Omugenyi yasisinkana gamuteeze. Nali nange sikyetaaga kwebuuza nti y'ani. Bwe yatuuka mu ddiro wakati n'asikattiramu n'amagamaga. Mmeeya kwe kumugamba nti jangu otuulire wano. Nze nno olukitawe nga mpejja wejja era ng'entunnunsi zinkuba ng'ezinambuukamu oba n'okwasaamirira nayasaamirira nga mmutunuulira. Ekyo ne simanya. Wabula kye nzijukira kye kino nti omugenyi ng'amaze okutuula, Mmeeya ne Mikolo nga bamaze okumulamusa, nze Mmeeya n'aŋŋamba nti gwe munnaffe abagenyi abakyala omwammwe tobalamusa. Ne nva kyenkana mu kirooto mwe nnali ne nzisa ekikkoowe ekyansimattuka ne nnamusa mirembe. Yali wa kitema, mutono nga wa katakketakke. Omubiri gwe gwali mulebevu ate munyirivu nnyo. Omutwe gwe gwalina akakoona. Enviiri zaali za kaweke nga za luwe. Amatu ge gaali mawanvuwanvu nga galina embuga nnene. Ekyenyi nga kya masega. Akayindo ke kaali kalaalo. Amaaso ge gaali manene ga ndege nga mu kiwanga tegatuulamu wabula okuligita obuligisi gatigati. Obukoowekoowe bwe bwali busoonoofu ddala. Ebisige bye nga bya musoke. Obumwa bwe butono ng'obw'ensumbi nga bulimu amannyo ga kasenge nga mu lubu olw'engulu mwetondeseemu akazigo. Emba zaali mpanvumu era bwe yamwenyanga oba okusekamu nga ku matama kujjako obunnya. Ensingo ye yali mpanvu ate ng'esibaganya ebiseera. Engalo ze zaali zambidde nga zijjudde kisunje. Ebigere bye byonna nga bituukiridde. Amabere ge gaali biteeko ga mpummumpu. Yenna nga mutereevu mu kikula kye. Amagulu ge gaalinamu ebitege bitono era ng'atambuza ssimbo nga yeesiira. Eddoboozi yalina ttono era ng'ayogera mpola. Ate nga lwakuba mukekkeze era nga mutono bw'atyo naye ng'alina ekitiibwa kimulabikako era ng'alabikira ddala nga wa magezi. Mu magezi ne munne Mmeeya ng'amwasimula n'ekisa kye nga kingi mu mwoyo. Nga tumaze okumulamusa era nga nze nkyamuwagisa amaaso, ye bwe yakyusa amaaso ge mangu okugaggya ku Mikolo n'asisinkana n'agange. N'amwenyaamu n'alyoka abuuza Mmeeya nti lwaki ono mwannyuka antunuulira ati? Nedda, nze mba kumanya nga ndi wa kutunuulirwa ntyo sandizze. Ko Mmeeya nti mwana wattu ndaba wazze kumulaba naye akulaba akwetegereze. Tebali kumuyisaako. Ye oba akwagala. Ko ye nti oba nze simwagala. Ko Mmeeya lekayo nga beesekera. Owaayitawo akabanga Mmeeya n'afuluma. Bwe yatuuka mu luggya n'ayita Mikolo nti jangu bakuyita. Awo nga tusigala ne birungi tebikka mirembe mu nnyumba.
Siyinza n'akatono kunnyonnyola obuzibu bwe nalimu mu kaseera ako. Nze nali simanyidde kwogera n'abawala, anti ng'abo bendaba bulijjo be b'oku muliraano, ate nga sitera kubasanga mugga, ate ng'okuggyako okubatikka ensuwa zaabwe oba n'oluusi okufuma nabo enfumo mu luggya kawungeezi nga tuli bangi wamu, nga sidda nabaawo mu mboozi. Ensonga endala, Mirembe ono guno gwe gwali omulundi gwange omubereberye okumusemberera. Ate nno gattako ye okuba omwana w'omwami. Ate era mu kaseera kano namulowooza okuba omukuumiize, newaakubadde ng'oluvannyuma nategeera nga bwe kwali kumutya kwe kwandowoozesa kutyo. Naye ebyo byonna awamu byambuza kye nanyumya naye. Bwe nabanga ngenda okumugamba kino ne kinnema, ate ne ndowooza kirala. Ebbanga ne liyitira ddala nga mmeggana n'ebirowoozo byange, era ndowooza ye Mirembe enseko nga zimuttira muli kimugunyu. Naye ajja okunsala ku mugwa Mirembe yennyini. Nali ntunudde nti wansi, bwe nagenda okubbulula amaaso nga ndaba njegesa amaaso gombi. N'amwenyamu n'aŋŋamba nti, bannange, abajja okubakyalira osiriikirira basiriikirire. Ye obwedda oyagala kuŋŋamba ki? Era ye n'annyamba ng'aleetereza emboozi, nga mbuuzabuuza ebintu bingi ku bulamu bwange, nange ne munnyonnyola ebimu ku byo nga saagala kumumalirayo byonna. Naye ye ng'alabika amanyi bingi ku nze okusinga bye nayagala. Ekyo kye kyantegeeza ng'omukwano gwabwe ne mmeeya gwali gugenze wala nnyo ku nze. Nze bwe namubuuzanga ebimufaako nga yeddiramu kimu kyokka nti, ekyo ndikikubuulira olulala. Nalwaddaaki ne mugamba nti, obanga ggwe totera kulabikalabika, kale ndikusangawo kubimbuulira, ate si kulwa nga siriddayo nakukusemberera. Ko ye oba nnoolowooza obutaddayo okundabako lulala, ate olwo bye nnaakubuulira binaakugasa ki? So nno oba oyagala, siraba kinaakuziizanga kundaba. Anzudde kati era yalinzuula. Ndaba baalugera dda nti teguzibirwa kkubo. Ekyo nno saakitegeera, ate nali ngenda okukimubuuza nanneesooka nti ebyo kale ggwe tubireke, weebale nnyo okuntumira bulijjo, simanyi bambi. Aba akissaati nga Mikolo ne mmeeya bayingira. Mikolo n'attira mmeeya ku liiso, ne batulika ne baseka, ne ntegeera nga bamala kwekobaana okundekaawo nzekka ne Mirembe. Baba kye bajje bayingira, omugenyi n'asiibula n'agamba mmeeya nti nzireyo ng'omwami tannazuukuka. Ye n'amala amanya nti mbadde eno. Ko mmeeya, mwana tuyogera mpola. Ebyo mwannyinaze bwabiwulira atya nnyo. Olw'okubanga nali mbeesuddeko akabanga, baalowooza nti siwulidde, so nga banyugunyiza mu kwange. Mikolo nange twakoma kumpimpi, naye mmeeya yamuwerekerako ensusso bwe yadda n'agamba nti takutumidde alaamye bulaami. Mu biseera ebyo abawala baabanga batumira bannaabwe nga beerogoosola nnyo mu bigambo ebirowoozesa omuntu nti omuwala oyo omwagala nnyo, so ng'oluusi si bya mazima ddala, nga batontoma ebigambo ebiringa oluyimba eby'eŋŋombo yaabwe. Baagambanga nti omundabira nnyo nti munnaakutuka butimpa butadda mu lusuku, akutuka buyiso butadda mu ssasa, kasonsomolera ng'akaggwa k'ettovu, n'antalabikalabika ng'ekimuli ky'endaggu, ansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo. Bw'akulowooza talya, tanywa, teyeebaka, gw'omusula ku mwoyo n'olufuba, n'ebirala bingi ebya ssungulubeebe. Naye Mirembe wadde nze tetwabikozesaako n'akatono nga tebitunyumira. Olala mmeeya yantegeeza nti Mirembe enjogera z'abawala ezo yaziyita za kikopi nti zo zimala gapankapanka. Okuva ku mulundi guno Mirembe namusisinkananga enfunda 2 oba 3 mu buli ddaza. Buli lwaggulo nga ngenda ewa Muyodi, oluusi nzekka oluusi ne Mikolo, okuyiga amafumu, okugakugukamu, nga mmanyi nti ebigambo bya Muyodi tebirigwa butaka, anti ng'omutwe tegwamutukulira bwereere. So nno singa namanyirawo nga mu kwagala Mirembe mwali mujja kutuukiramu na kibengeyi, mpozzi nandyerwanyeeko nga bukyali ne mbuutikira ebirowoozo byange, newankubadde nga mbuusabuusa obanga nandisobodde okubigaana okwanya. Naye nga bwe gwali era nga Lugaba bwe yayagala, nagenda okwerwanako nga bukedde, ate nga Mirembe anfuukidde akabaani n'enkovu ey'omukyenyi. Mpozi singa yali mulala nandisobodde okumwesammulako, naye nga mulala so si Mirembe oyo.
sula awo wekomye webale kuwuliriza.